tukwaniriza ku channel yaffe eyadda ya Is Still Hope we tukutusizaako ebigambo ebizimba oleta science mu Bible ogenda kubuusabuusa ebyamagero ebisinga ebizaamu essuubi tandika okubanga obulokozi bw'oba obulokole obukulukutiza ku Yesu. ebyo n'ebirala bingi bye tukutuusaako wano ku ya Is Still Hope, omukutu ogukuwa ekigambo eky'obuwanguzi. Tubalamusako mwenna abali ku mukutu ogwa Is Still Hope, abali mu ggwanga Uganda ate nammwe abali mu ttala amayanja mwebale kubanga ate mutugoberera. Mukama tukwebaza olunaku olwaleero, tukuwa ekitiibwa n'amatendo, ekitiibwa twaniza omwoyo mutukuvu ajja afuge okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Olunaku olwaleero njagala twogere ku obubonero obuli ku mibiri gyaffe oba marks ze tuzaalibwa nazo. Bantu bangi azaalibwa n'akabonero oba azaalibwa ne maaka ninga tamanyi kikyetegeeza, n'okula nayo ninga tomanyi. So muffe bangi nawe oyinza okwekebera ku mubiri gwo ng'olinako amazima akabonero k'olina ng'okalabye okuva buto naye nga tomanyi kikakola ki kikategeeza. So leero njagala tulabe ku byama ebikusike ebikwatagana n'obubonero obwo oba marks ezo eziri ku mibiri gyaffe, obeerewo ng'okimanyi kubanga abamu ekitutawanyeza ezo marks eziri ku mibiri gyaffe. Kakati marks ezo ziri categorized oba zigwa mu miteeko esatu. Muteeko ogusooka gwe tuyita ancestral mu Luzungu. Mu Luganda yinza oba bya buzaaliranwa, bya buwangwa, bya bujjajja. Kigedde oyinza okwekanga nga ogera famire eyo ebeera neki n'akabonero gaba abaana ono azaalibwa alina kano, azaalibwa alina kano, abamu bazaalibwa nga balina engalo 6. Okitegedde nga famire eyo buli mwana azaalibwa alina akabonero akafanaganako we katyo. Omuteeko ogwokusatu gwe tuyita soul connection. Ezo marks oyinza obutazaalibwa nazo, oyinza ogifuna bufunyi, osobola n'ogifunira mu birooto nejja. Kitegedde n'olaba nga maaka etandise okujja ku mubiri gwo n'ogamba eno maaka yavaawa nini ebeerako nga gwe tokimanyi. So maaka eba omwoyo wo, eba connecting omwoyo wo ate n'ensi ey'ekizikiza egye tuyita soul connection marks. Eyokusatu gye tuyita spiritual mapping oba direction, nti ezo ziringa zikalondoozi, marks zikalondoozi sitaani zakozesa, nti ayinza obutagiteeka ku buli muntu naye ayinza okufunayo family member omuwaati n'amuteekako eyo maaka naaba ng'afugirako family yonna oba abooluganda bonna ng'asobola okuba nga bakola ki abakontrolingira ku maaka eyo. So gye tuyita spiritual mark oba spiritual mapping stroke directions. Kakati marks zino tuzina mu bitundu ebyenjawulo oba ku mibiri gyaffe mu bifo ebyenjawulo. Njagala owulirize bulungi naye nga tonabategeera maaka ekyo kyetegeeza oba etegeeza ki oba etegeeza ki. Bino bye njagala otegeere. Ekisooka, maaka eyo gy'olina ku mubiri gwo eri mu kitundu ki, eri ku mubiri naye sayidi ki, ku mutwe, ku bigere, ku ki. So buli maaka weeri etegeeza kirala. Weebeera ku mukono eyinza otegeeza ekirala, weebeera ku kigere eyinza otegeeza ki ekirala. Ekyokubiri ky'olina okutegeera ya kala ki, maaka ya kala ki, kubanga tulina marks ez'enjawulo ne kala zaazo. Kati buli kala naye erina kyekola ki kyetegeeza. Ekintu ekyokusatu ky'olina okumanya shape. Maaka eno eri mu size ki oba eri mu shape ki, kuba buli shape erina kyekola ki kyetegeeza. Kati ebyo omala obitegeera nti zino maaka ziri mu miteeko esatu: ez'obuzaaliranwa, ez'emmeeme n'ez'akalondoozi. Z'emiteeko esatu. Era n'okitegeera nti olina okumanya nti eriwa ku mubiri gwange ya kala ki oba ya size ki. Kati ebyo bikuyamba. Ekintu ekyokusatu kyolina okuba ng'otegeera mu nsi ey'omwoyo zino maaka zitegeeza ki oba ziyinza okuba nga zitegeeza ki. Kati wano tugenda kuwa waliwo
belief mu Luganda abantu bateebereza oba abantu bawanuuza nti kitegeezawo ekiti ne wabeerawo facts ne truth kati byonna tubikategorizinze naye tunaba nga tukwata kimu kimu tujja kuba nga tukutegeeza kino kitegeeza kino kino kitegeeza kino. Kakati ekisookera ddala maaka ezimu oba obubonero obumu ku mubiri gwaffe kitegeeza prosperity kwe kubanga okulaakulana abantu balina endowooza eyo nti oba n'akabonero akafaanaganawe kati ku mubiri gwo ogenda kuba nga okulaakulana oyitimuke obeere wakabi nnyo. Ekyokubiri kye tuyita laaka nti gw'ojja kubeera neki n'omukisa ebiseera ni byonna ojja kuba okoze eki obigobye baba bagenda ne beetekako maaka ezo babalimba bwe n'oziteekako naye nga oyo azikuwadde yamanyi kyezitegeeza mufo ky'okubeera ne laaka ogenda kubeera ne bad laaka. It's opposite. Mufo ky'okuprosparinga you are going to become stunted or stagnant. Naye tasobola kukugamba. Ekyokusatu obubonero obumu butegeeza future amagenda go. Wali akabonero koyinza okufuna amazima ng'obadde toli mutamiivu ne kakuvuga nga kakutwala mu bbaala kuba kakiikirira ekyo. Wali akabonero kayinza okujja ku mubiri gwo nga tobadde mwenzi n'otuuka nga ku street tovaako otemesa buli ssaawa. So akabonero kayinza obeerako ng'abadde tolina busungu ne bujja nolekamba oyo alina obusungu bw'ettumbizi kabwa jjajja ne jjajjaawe yali waatyo kitegera ne batandika okuba nga bawanuuza. So marks ezimu zituvuga nga zitutwala mu future ate etali yaffe future endala kye tuyita destiny swapping zikuvuga zikutwala mu kikyotali. Ekintu ekyokuna kyolina otegeera events obubonero obumu wa marks ezimu eziri ku mibiri gyaffe ziraga biki ebyaliwo. Nziraga omuzadde agamba mate kino kitegeeza agamba eyo maaka eyo nzijukira mu myaka 3 emabega leerere byaliwo ebiti byaliwo ebiti byaliwo ebiti. So that marks describes a certain event oba kiki ekyaliwo nga tonaana kuzaalibwa oba ng'oli baby kitegeera. Kati w'otagikolako maaka eyo n'ogisabira n'ogisaanyaawo ezo events ne we ziba ngambi zikomawo mu bulamu bwo oba waliwo gwe baakuba mu family ne bamutta kisobola okukola ki okukomawo. So nakyo tulina okuba nga tukyegendereza. Ekyokusatu kye tuyita spiritual what sacrifice obubonero obumu bulaga okusaddaaka okw'omwoyo. Okimanyi abamu tuzaalibwa n'otuuka okubuuza omuzadde kano kakyagamba eriddagala baali kusala wali eriddagala bagenda abazadde abamu bagenda ne beeyama mu masabo kitegedde ne bawaayo saddaaka. Kati ogenda ozaalibwa ng'ozaalibuddwa mu saddaaka wakati ey'ekizikiza akabonero ako ne kakola ki oba omuzadde yali tazaala n'agenda ne bamuwa olunaanya oluzaalo kati ozaalibwa oluusi oliko ki oliko obubonero obwo tujja bulaba mu maaso awo kati ako nako olina okukasazaamu. Ekirala protection abamu balina endowooza nti obubonero obumu obeera nabwo obeera n'obukuumi bw'abajjajja bw'empewo z'ewammwe simanyi emisambo gyammwe giba gikutambulirako. Ekituufu giyinza okuba gikutambulirako naye nga tekutta busisi ku nti bikuwa protection kuba nagyo gyennyini tegyesobola kitegedde. So obukuumi bwe tulina obwenkomeredde buva eri Kristaani Kristo Yesu ye mukuumi waffe. Abonero bulala bitegeeza guidance okuluŋŋamizibwa. Omanyi abamu bawanuuza bw'olaba abagezigezi bwe baalaba akabonero ka munyeenye ne zibalaga omulokozi we yali akoze ki we yali azaaliddwa. Kati ne Sitaani akoppa amagezi ago naye aleetayo obubonero bwe bw'akakabonero okalaba kino kye kigenda obeerawo akabonero okalaba olina kukola kino akabonero okalaba bajjajja bakugamba bino komekereza mu kinnya kya fuuti emitwalo 15 motasobola kukola ki motasobola kuvaamu. Akabonero agundi ekisembayo ye covenant obubonero obumu butegeeza endagaano. Ngera we nagambyeko dda nti bazadde baffe bakolaakola dde ebiragaano nga tetunazaalibwa tetunabeerawo. So kakati tugenda ozaalibwa ng'obubonero obwo butwetimbyeko nga butugoberedde. So covenants endagaano ey'ekizikiza. Kati otwogera ku bubonero mu Bayibuli
okubatizibwa kw'omwoyo omuki omutukuvu. Ffe tulina akabonero ak'omwoyo omutukuvu kokka ke tuba nako. So tofuna akabonero ku mubiri gwe n'ogamba kana akabonero ka bwa Katonda, nedda. Awo bwaffe bulina kubeera ate spiritual. Kakati ngenda wumulamuko katono, sagadde bavuga speed ne wenkomawo njagala nkulaga ebifo eby'enjawulo obubonero obwo kwe buli, era naawe weetunuulira olabe ebifo bino bye ngenda okuba nga nkolaki nga njogerako. Bwe naamala okuwa ebifo ebyo ate nkulaga obubonero obwo na kiki kye butegeeza omanye. Kubanga abamu tutambula naye nga tuli monitoring spirits, omulaba atumonitalinga in and out, baakuwaayo dda naye nga gwe tokola ki, ng'oli marked. Saawa yonna omulaba akola kyayagala naye nga gwe tokola ki, tomanyi. Kale Kristo muwa obulamu bwo yasobola okuba nga obubonero abunaazaawo obutagasa, ate n'akuwa akabonero ak'omwoyo omutukuvu. Gamba Yesu, kwebaza olwaleero ova nkuwa obulamu bwange, obeera omulokozi era mukama waabwo, saasire byonna ebinsobyeko, bitatambudde bulungi, nongose n'omusaayi gwo okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kale kaneetolemuko Katonda kikeemu enkomawo, tulina bingi ebyokwogerako. Shalom. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.